Mu balala abatwala Uganda ku ntiko mu 1978 mwe muli Ashe Mukasa. Ashe Mukasa akyaliwo katebule ng'emirimu gyagiddukanyiza mu kibuga Kampala era nga musajja musuubuzi. Ye yali asinga okuba simaati ng'ayingidde ekisaawe, yazannyanga nnamba 11 n'aleka bwe baali bavuganya nga bamunyeenyeza mutwe. Yazanyanga ebifo eby'enjawulo era nga yali muzibizi mulungi saako n'okubeera omuwuutanyi. Yazanya mu gwa African Cup of Nations mu 1974, 1976 saako ne 1978 era nga Uganda ereeta ebikopo. Omulala ye Francis Kulabigo ng'ono yazambirako mu Coffee Football Club saako ne Simba Football Club. Yali muzibizi mulungi nga bwe kubeera kutendekebwa akwata obudde ate ng'ategeera ng'akwatagana nnyo ne Moses Nsereko nga bamanya entambuza y'omupiira. Teyaganyanga bwe bavuganya kulaba ku katimba era nga naye akyaliwo ng'abeera namugongo ng'ono omupiira yagunnyuka mu 1999. Omulala ye Dennis Obuwa ng'ono yasambirako mu Police Football Club, Maroons saako ne SC Villa. Ku goolo 3 Uganda ze yateebanga ezannya ne Algeria mu 1974 y'omu ku abo abaaziteeba. Obuwa yabeerako omukulembeze wa FUFA okumala emyaka 6 era nga yaliko ssentebe wa Sekafa nga yafa jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano. Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.